Kkooti y'amagye Makindye ezzeemu okuwulira omusango oguvunaanibwa abantu 24 okuli n'omubaka w'Ennakawa Michael Kabaziguruka olw'ebigambibwa nti benyigira mu bikolwa ebyokulya mu nsi olukwe. Kabaziguruka alabiseeko mu kkooti olunaku olwaleero era n'ategeeza kkooti y'amagye nga bw'etasaanye kuwulira musango guno era n'asaba kkooti eza bulijjo ziwulire omusango gwabwe. Lwo oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Rafael Mugisha lusabye kkooti ebaweeyo akadde okusobola okunoonyereza ku bigambibwa nti abasibe bano baalinyisibwa eddaala n'olwekyo kiyinza okubabeerera ekizibu okubavunaana. Wabula bo abawawaabirwa nga bayita mu pulida waabwe Kyabagambe Ingwini bagambye nti kkooti eno si yesaanidde okuwulira omusango gwabwe kuba erinnyirira eddembe lyabwe. Kituufu ddala nti balina ensonga zaabwe lwaki tebaagala kkooti ey'amagye obbawozesa kubanga si b'amagye. Ekisooka, ekyokubiri nti baabakwata tebabasanga na kintu kyonna ekiraga nti ky'amagye. Wano Ssentebe Lieutenant General Andrew Guti wasinzidde n'ayongezaayo okuwulira omusango gwabwe okutuusa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Kabaziguruka avunaanibwa ne banne abalala okuli Andrew Gia, Richard Ondama, Godfrey Idro wamu n'abalala bangi. Eggulire lino likusakiddwa eka Ronald, Crack Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.